Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku lwa leero nze nammwe abakyala abaana abawala ebiseera ebisinga mulimu abakyala oba abaana abawala abalina ekizibu eky'okuvaamu akawoowo akatali kalungi nga mu butuufu kikulemeddeko ng'olina ekizibu eky'okubeera ng'olina akawoowo akatali kalungi naddala eyo wansi nga toli mulwadde wa buno obulwadde bayita kandida nga tebukusumbuwa nga tolina buzibu bwa kabootongo naye ng'obuzibu bw'olina nga ovaamu akawoowo akatali kalungi nga n'oba weegasse n'omwami wo nga kanguwa okujja. Ebiseera ebisinga kituufu omukyala yenna alina akawoowo akabeera kamuvaamu naye akawoowo ako kaawukana ku kano akawoowo ke njogerako, akawoowo akawunya obubi kendi mu kwogerako. Kuba buli mukyala jaggama nti buli mukyala alina akawoowo kaawunya wansi tekasobola kuggwayo, naye njagala mukimanye nti ate waliwo akasukka. Ekyo nsubira abakirina ndowooza mukiwulira nga mu butuufu toli kyekimu nga bw'otyo si bw'olina okubeera. Okitegedde bulungi nnyo. Kati njagadde mbawe ku ddagala mmwe abamanyi nti olina akasu akatali kalungi akakuva wansi nga n'oba omwami yakakwebakako bw'ati nga kafubutukayo. Okitegedde naye nga ky'olina okumanya osooka okubabuulira osobola okubeera n'omusajja nakwebakako luutu esooka nga tolina kawoowo konna k'owulira, n'otandika n'ey'okubiri nga tolina kawoowo kakuvaamu ako akasukka akaleekaana ennyo ne kajja. Ebiseera ebisinga mwe bali abakyala ababeera obulungi nga tebalina buzibu bwonna. Kati naawe omukyala alina ekizibu ekyo ky'okubeera nga toli bulungi nga akawoowo kakuvaamu si kalungi obudde bwonna, njagala okwese ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba ate nga ddagala lyangu nnyo. Ky'olina okusooka okumanya gwe omukyala gwe wenna oba omwana omuwala nkusaba weemanyiize okunywa amazzi ago nga bagamba nnyo ganywa olw'ensonga nti buli wonywa amazzi nga gawera olunaku n'olunaku oluddako n'olwokubiri n'omala emyezi ng'esatu ebiri ng'onywa amazzi nga gawererako ddala ag'amatuufu, ebiseera ebisinga obukyafu bwonna bweyozaamu mu mubiri n'obeera ng'oli bulungi. Obeera tojja kufuna buzibuzibu obwo obeera bugusumbuwa obwo okuvaamu akasu akatali kalungi. Kwegamba omubiri gwe gugenda kuba mulungi nnyo, gugenda kuba muyonjo singa onaaba ng'oyitiriza okunywa ku mazzi ag'okunywa. Kigenda kuba kirungi nnyo. Kikisookera ddala fuba okulaba ng'amazzi ago geemanyiiza nnyo ganywa bw'olina ekizibu ky'okubeera ng'olina akawoowo akakuvaamu akatali kalungi wansi mu bukyala. Ekintu ekirala fuba okulaba nga ofuna emicungwa. Nkusaba ofune emicungwa egyo fuba okulaba ng'okola juyisi w'emicungwa obeere ng'omunywa. Emicungwa egyo mirungi nnyo ku nsonga eyo. Beera ng'onywa emicungwa oba okugirya naye nga kyandibadde kirungi ofune emicungwa egiwera ogikolemu juyisi. Omanye nti juyisi oyo olunaku oba omunywedde emirundi 5 oba 4 nga kiri eri ggwe w'ofunira obudde. Kola juyisi gwe kennyini mwekolere, si kugula juyisi w'emicungwa nedda. Funa micungwa gyennyini ogikolemu juyisi gwe kennyini oba obeere ng'ogiryako. Emicungwa egyo w'okola juyisi toteekamu sukaali, kigenda kukolera bulungi nga totaddemu sukaali. N'olwekyo emicungwa kigenda kuba gikuyamba singa onaaba nga ogikozeemu juyisi n'obeera ng'omunywa buli lunaku oba n'obeera ng'ogiryako nga bw'okitegeera. Ekintu ekirala enniimu. N'enniimu yennyini nayo nnungi nnyo. Fuba okulaba ng'enniimu eyo nayo ogyemanyiiza ogikolamu juyisi obeere ng'omunywa. Era juyisi oyo naye toteekamu sukaali, munywerewo enniimu. Ebintu ebyo bibiri, enniimu n'omucungwa, osobola obigatta osobola obutabigatta. Buli kimu n'okinywa kyokka kyokka bigenda kuba bikuyamba. Enniimu gikolemu juyisi obeere ng'omunywa. Olunaku oba onywedde kyenkana ki gw'omanyi kuba tebirina buzibu. Beera ng'onywa enniimu ejja kuba naye ekuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo gwavaamu akasu akatali kalungi wansi mu bukyala. Enniimu egenda kuyamba bulungi nnyo. Kakati ekintu ekirala kye njagala ky'oba ogattako, funa ekibwankulata. Ekibwankulata kifune nga kiwererako ddala. Nkusaba buli lunaku weetawaaze emirundi 3 olunaku. Ekibwankulata ekyo kiyenge bulungi mu bbaafu, teekamu otuzi tutono, yenga nga bika ga kiyenge nga kikambwe bulungi nnyo, okisengejje bulungi nnyo. Beera ng'otawaaza wansi mu bukyala ng'amazzi ago gayingiza munda. Ekibwankulata ekyo kigenda kukuyamba bulungi nnyo okubeera nga kikujjanjaba ku nsonga ey'okuvaamu akasu akatali kalungi.
nkugambye osobola okukitawaaza emirundi 3 ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi buli lunaku beera ng'okikola paka boonalaba nga akasu kagenze kakendeera. Ekibwankulata kigenda nakyo kukuyamba bulungi nnyo, kwegamba obeere nga wejjanjaba munda ate nga wejjanjaba ne wansi. Bwe kiba kiva munda ekyo ekiwunya kibeere nga kiggwamu bulungi nnyo, bwe kiba nga kiva wansi ne wansi nakyo kibeere nga kivaayo, olw'ensonga nti ekibwankulata ekyo nakyo kirungi nnyo ku nsonga eyo mu kujjanjaba mu abaana abawala abawunya obukyala bwammwe. Kigoba bulungi nnyo ekiso kye kibeerayo ekitali kirungi. Liri eddagala nja kuba mbongera n'eddagala eddala kuba eddagala lingi eriyamba ku nsonga eyo. Singa obeera ng'olina akawuuwa katali kalungi akakuvaamu wansi, ly'osobola okukozesa ery'enjawulo. Ekyo nkikubulya singa obeera okakasa nti tolina bulwadde obwo obusinga obbasumbuwa obwa kandida kabootongo nga tobulina naye ng'olina ekizibu ekyo eky'okuvaamu akaso akatali kalungi obudde bwonna, n'oba olina mwami wo n'oba tolina mwami wo, nga mu butuufu weewulira toli mukyala atuukiridde, owulira akantu akakuvaamu si kalungi. N'olwekyo njagala ofune eddagala eryo ligenda kuba likuyamba. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.